BOCAT TV neera BOCAT TV kwoli olunaku olwaleero nze SULA SSENYONGA subscribinga likinga osharinge waka waffe ate mpozi tukubiriza gwe omwana mulenzi aleyo ng'oli muyimbi yagala kubeera ng'ofuna ka audio ak'omulembe bulungi Emyaka n'atambula ke bataaboole ku TV na radio oba video ey'omulembe gye bataaboole ku TV wekwate aba BOCAT Studios bajja kubeera mpozi nga ate bakolera sound ey'omulembe n'ekifaananyi eky'omulembe okitegeera obeerenga mpozi ate obettanira nnyo ku noti 75468735 kojja okubeera mpozi nga ate obafuna tusobole okubeera nga ate tutambula bulungi nnyo eno wiiki yonna tugitwale nti ebadde ya omugenzi Dube ennaku z'omwezi 18 lunaku lwakubiri lwe yakubibwa amasasi mpozi ate wali South Africa omwaka gwali gwa 2007 gy'emyaka emeka Emyaka kati sofa tuli myaka 15 15 ya kati gwe yafuna olubuto mu budde obwo oba yazaala mu budde obwo omwana awezeze emyaka 10 kitabani kyange nje kyebuze emyaka 15 kyayitamu kisigiza gwe mwaka 2007 kinatera okuleeta omwezi okulu so kakati olunaku olwaleero tukyaziza Rasta ofa KAYIIRA reggae soldier bano basajja abaludde mu bwa Rasta tebabuvuddeemu tebakyuse tebakoze batya basigadde n'omwoyo guli gwennyini ogw'oburasta buuza ku balabi ba BOCAT TV abalabi ba BOCAT TV nsanyuse obbalaba oba obbawuliza awamu nammwe eno ye BOCAT TV reggae soldier ofa KAYIIRA nga bulijjo omusajja omukubi w'emiziki gya reggae mu Uganda abasinga bankazaako Dube Dube omufaanana Dube simanyi naye mufaanana yolinga nti oba yali kitaawo simanyi olega naye omuntu oyo kiki kiriwo simanyi wayinza okuba yayitirako mu Uganda edda naye nga tekisoboka naye yajjanga atugamba nga yajjanga nga alina abantu ku gundi okwo naye ne we yajjira still wadde nali mwana muto nali wendi nga ndi muzaala oba ova mu layini eyo manyi waliwo abantu nga bafaananaga naye nga tebamanyi lwaki bava mu layini by the way Rastafarian lineage bw'ogigoberera ennyo tuva mu lineage almost yemu tuva mu lineage emu and being a Rasta mega SULA ate tekitegeeza nti gwe toli Rasta abasinga balowooza nti kati lwanga talina nviiri naye ng'asobola obeera Rasta yes we are born Rastas just tutuuka butuusi Dakwa tetumanya calling yaffe tetumanya abataba Rasta kyeki bantu bagala okumanya Rasta kyeki ekigambo Rasta kinene because ekigambo Rasta kitandikira ddala ku butonzi nzenga ekigambo Rasta kitegeeza oneness oba unity because of Rasta butambulira nnyo okusookera ddala ku bumu okwegatta ekitiibwa nkiyita respect and kanchite God fearing ezo nono za Rasta kwezitambulira empagi ziringa 5 naye ng'okusookera ddala obumu kubanga obumu ye Katonda kubanga Katonda atwagaza kuba omuntu omu yes then okuba because when njogera ku oneness and unity mu luzungu babyawula naye kati ffe mu Luganda oneness oba kyekimu unity okwegatta n'obumu yes then waliwo okubeera nga mwegase naye nga temuli bumu yes then respect ekitiibwa yes then okutya Katonda so oburasta butambulira awo tebulina nnyo magiki abantu gwe balowooza singa balowooza oburasta njaga simanyi reggae music si bwe kiri olunaku olwaleero ekikuleeseza wane nnyo kwe kubeera nga tuli ku issue y'okubeera nga tujjukira Dube ofa tuze tukugoberera nnyo oli musajja muyimbi wa reggae before singing reggae waliwo olina ekika kya music kyogoberera ennyo nomala n'okiwuka waliwo oyimba blues oyita blues pop music yes nga owagundi we yayimbanga Michael Jackson okuba ne buslide bwona okyabujjukira oziyikiza obufaananyi obwo nkyabulina nga nyambadde busitokisi obwa white ne gloves nga nina enkofiira eriko oli emuje nga enyima zezo kyazirina zirina tukyazikubirako abalabi ba BOCAT mega SULA osimasima oba ontuteweeyo ng'olina akasaati ko kali eri n'enkofiira eno eya rawundi akasaati aka white ng'otekako n'akakooti n'akapala akatema musokisi obweru okyuka otya ova eyo Dube awusagana kulima muntu yenna
Lucky Dube yakula muwuliro okuva mu kyale waffe mukulu wange yazannyanga nnyo album yeeyo eya Prisoner kati nga mpulira ennyimba z'omusajja oyo ne mwalingamu oluyimba ate nga luntiisa Dracula ng'owulira nga abaali batugga omuntu bamunywamu omusaayi kati Lucky Dube bw'ajja mu Uganda 2-3 yes in fact natoloka na ku ssomero okugenda okumulaba 2-3 Dube wajja nagenda okulaba Lucky Dube kati ebiseera ebyo Maddox yali yakamala okuyimba ennakivubo nze saaliyo mu show ya Maddox naye nawulira Bannayuganda abamu nga bavayo bemulugunya omusajja ayimba bulungi naye takyamuka ku stage simanyi biki kati nempulira ekintu ekyo kati ate Lucky Dube bwajja nengenda nenkolaki omusajja oyo okuva lwe yalinnya ku stage ne mutunulako bwenti alinga yanyambala okuva ku olwo alinga yasigala munze nibwe yagenda yasigala munze era njagala okugamba nti nze by then muzeyi wange yali amaze n'okufa nga sina na school fees naye natandika okumayiminga ennyimba ezo right away from school ne mayiminga ennyimba za Dube ezo naye nga buli wengenda nga abantu bannyaniriza nnyo nga abantu ndaba banjagala nnyo in fact nafuna nnyo favor kuyimba ennyimba za Lucky Dube ezo era paka ndowooza ensonga lwaki nesimba ekyasobola okuba nga buli mwaka enzijukira n'enkyaza Lucky Dube y'omu ku bayimbi aba reggae abatutumufu abalala gye bali naye olowooza kiki ekyamufuula ennyo obwetutumu kati Lucky Dube ono yayimbira mu biseera South Africa wabeererayo apartheid policy abazungu gye baali bataddewo ng'ennyigiriza abaddugavu bannannyini ensi kati obusosozi obwo tebwakoma South Africa bwali already bwali adde ensi naddala okusingira ddala abaddugavu abaali mu mawanga gali amalala kati ate ne kijja mu South Africa ne kiba waasi nti munnansi yali talina bwogerero kati Lucky Dube ono teyatandikira mu kuyimba reggae music alina music gwe yasooka okuba oweewaabwe bamuyitanga Mbakanga era in fact ndowooza alina albums ziyinza okuba nga 3 ku 4 ezambakanga abantu ze batamanyi yes nga nange boge nti nasooka nina bye nasooka okuyimba Lucky Dube ono bwe natumya ebyafaayo bye ng'agamba olunaku lumu awulira omusajja gwe bayita Jimmy Cliff nasooka agula album ya Jimmy Cliff nawuliriza Jimmy Cliff aba ali ku Jimmy Cliff nawuliriza omusajja gwe bayita Peter Tosh kati nawulira Peter Tosh ng'ayimba nnyo ku ddembe Lucky Dube nekimukwatako n'agamba bwe yagula album ya Peter Tosh ne ya Jimmy Cliff ne Bob Marley bwe baamanya nti awuliriza ennyimba ezo oba buli gwe bamanyanga nti awuliriza ennyimba za reggae ez'abasajja abo Abajamaika gwali nga musango gwa naggomola mu South Africa yes nga toyina ziwuliriza kuba zaali zizuukusaawo ya n'ensi y'omuntu aveeyo yerwaneko kati Lucky Dube agamba teepu yazikwekanga na mu kapiro ke olwo yava mu kyalo ewaabe mu kaleri gye yazaalibwa mu ML azze mu kibuga ng'omwana omuto okweyiya asoma bwe yeeyiya shamba boyi ate ng'ajja n'asoma kati bwe yawulirizanga ennyimba ezo nawulira nga ziyitiramu nnyo obubaka n'agamba kitegeeza music ono kati ate nga ye agamba music oyo yali ali African nga authenticity awulira nti music waffe waawano ate abamuyimba bali nabo baddugavu n'amanya ye olw'okuba bava mu Africa kati Lucky Dube bw'atyo bwa resorting to reggae music naye nga ye agamba nti Peter Tosh ye yamumentaringa in fact ekyewuunyisa nti Peter Tosh oyo ate naye baamukuba bukubi masasi bamutta busi olw'ebigambo bye yali ayimba nga byali bizuukusa abaddugavu okuvaayo berwaneko okuba oyo Peter Tosh oyo alina n'oluyimba ng'agamba legalize marijuana yes nalabye ne president wa America yes ayagala bagilegalize webale nnyo kati bivaayo kati naye nga bali abasajja battibwa emyaka ameka because Peter Tosh bamuta 1987 naye nga yamentalinga ate Dube so that's how Dube bwe yajja okudeveloping into reggae music era naye bw'owulira gye yatandikira reggae wetu yali nnyo nnyo that kiki ekiri emabega ennyo abarasta lwaki nze mu kulaba okwange abarasta bw'ogamba Peter Tosh bamukuba masasi Lucky Dube yamukuba masasi tetugera tale tukitwale nti baali babbi enfa ya Bob Marley eri awo naye etankana lwaki bayigganyizibwa nnyo ndowooza nsinzirira ddala ku luyimba lwa Lucky Dube when you stand for the truth you stand alone there is no truth in the world agenda otunya oluyimba nga teach the world in fact bw'owuliriza oluyimba teach the world n'otunuulira Uganda today oyinza okulowooza nti Lucky Dube abeera mu Uganda olwaleero
yafadde emyaka 15 I'm telling you ugenda ulize teach the world waliwo kati ebintu ebimu nga it is reality ebibatisa ensi tekyayagala mazima. That's why olwaleero ndowooza ogenda kusanga nga kati twefuula nti ebisanyusa bye ebingi ennyo okusinga amazima. Education system yemu neri gye yayimbako eriwa eyawano ate yawukana kasita tubanga tukyali mu bazungu. Of course kyogamba amakomera galimu abantu muganda wange amakomera bongera gagaziya naye ekirungi nti abagagaziya balina abaana baabwe n'abazzukulu nabo bajja gagendamu oyiga akolima. No, that's life. That's life. It is the reality. Nze byoga kati byoga nti abarasta lwaki babayiganya byebyo bituyiganyisa. Kati wanda bane wano okusanga oboli asibye enviri oli ne wata asibye enviri eka sayiranga tadike kikofira kya barasta obo bukomo babiki balina category mwe bamuteeka ye eva ali related na misango. Kati ate yo mentality yatuzimbibwamu bazungu era okuvedda nedda nti omuzungu yayagala nnyo abaddugavu tusigale nga tetumanyi. Kati mu kutukumira mu buyinike batuteekako bwe balaba ekinaakuzuukusa bakiteekako mangu envumbo. Kati oburasita buno basooka butya balowooza nti ezzenga ddiini. Kati bwe balowooza nti ezzenga ddiini ate nga balaba abagoberezi bangi ng'era bw'olaba nti ne Yesu bw'ajja n'obulokozi abantu kye batamanyi nti abagoberezi ba Yesu olwo omulembe ogwatukako nga basinziza wansi mu njazi nga ku nsi tebakyabakkiriza kusinzizaako. Obadde okimanyi? Yesu bwe yatandika bino bimu tojja bbira bimu biri mu theology olina kgenda wala nnyo bimanya theology gy'osanga ebintu ebimu ng'ebyo. Yesu waliwo omulembe gwali yali emperor ki yayiganya nnyo abagoberezi ba Kristo ab'obulokozi ne batandika nga genda basinzize wansi mu njazi. Kati ye omwata omugezi n'avayo n'onsonyiwa okuzzaako eyo ensi tulina oggibuulira. Kati omukulembeze omu omugezi n'agamba mumanyi nti gye tukoma okuyiganya abantu bano abantu gye bakoma bakkiririzaamu nga leero bolaano waliwo omuvubuka mu Uganda gye bakoma omweyiganya ate abantu bamukkiririzaamu buki. Namulabye yatimbye n'agamba Bobi Wine yabadde ali ne Besigye n'agamba okuwa ekitiibwa tolina kubeera decorated tolina kubeera highly decorated. Kati gwe tekiduuta nti ngamba Bobi Wine zimbamanyi nze ndiko omwoyo mutukuvu. So kati n'oburasita buno tuddeyo ku nsooku nnono nti abasajja baatya nnyo oburasita. Ekisooka nga mwekugambye bajja nga boogera mazima. Kati ate nga music ye one of the oba ngambe nti the biggest weapon ey'okuspreading a message worldwide. Nti tebereza ebiseera ebyo tewaliwo ma TV gali awo tewaliwo media naye ennyimba z'abasajja nga ba Bob Marley za crossinga. Ofa Kayiira gwe tonywa njaga nkumanyi bulungi naye ensonga y'abarasita eno situmanyi lwaki eri related nnyo n'enjaga. Abalala bakayita kawiidi abalala bakayita kyayi kacyayi abalala balina amannya ge bakawa mannya mangi. Kati ekisookera ddala waliwo ba world's icon nga Bob Marley yali cannabis yali asmokinga nnyo ensi yonna ekimanyi. Naye ate omusajja oyo bwe yasmokinga naye ate byeyimba byali byamagezi nnyo eri ensi okusinga ara smoking weebale nnyo. Kati abavubuka bano dooze bajja nga bo bakula balowoozanga nti bwembanga oyo nange nsobola okuvaamu ebigambo nga ki tubirabyeko era tulina n'omukulembeze omu bamuvunaana okubanga abadde munyiwanjaga naye bimuvaamu olwaleero. Ng'era bw'olaba nti abankugambye nti kati enjaga omuntu bw'ayagala ennyo omuntu ayagala amugoberere n'ebikolwa bye byonna. Weebale nnyo kiringa olwaleero osanga abagoberera abamu abagobereza abamu ng'olaba ayagala ayambale nga Yesu yennyini. Weebale nnyo era kyembadde noga nti otunuulira aba preachers ababuulira enjiri baagala babuulire nga Yesu naye nga si be baani si be ba Yesu. Naye in other words ate abantu abamu baali baazuula dde ekyama mu njaga eno ensi kyetamanyi era olwayo kati enjaga eno waliwo dokita omu professor ali mu America sijjukira mannya ge muddugavu n'ensubira nti muyinza okuba namwe mwamulaba yavaayo nannyonnyola enjaga eno nga erina emigaso 7 mu something like 70 plus n'endwadde zeewonya. Kati ffe ng'abasajja abarasita tuba conscious nnyo siginywa naye nze mmanyi emigaso gyayo. Obadde omanyi nti abasajja bakozesa ennyo enjaga eno sigambe naye okusmokinga enjaga bagikozesa mu ngeri nnyingi nnyo sobola oginywa ku caayi sobola bagambe onywa omusujja woowe tegugobye woowe bisi badde ngenda kubuuza
aba smoking bomanyiiko boraba kuba guli mu kibuga musinga society is smoking bameka be wali olabye ku bitanda nga babawadde ebitanda yebwe bwine alwaladde Never yalwala kensi yonna yakimanya era nakuba muno bali bakubye mukube tewate bakubye mukube kyentegeeza mukyo nti to some extent ate transfer nokulanga bakulembeza abamu bavaayo nga baagala girigalizinga omusajja oli Peter Toshibi yayimba mu 8 nattibwa kati olwaleero tutunulira bakulembeze ne wano mu Uganda bayirawo kyajja ne mu parliament yes baagala gifula libo awalole ngamba abagirimayo zinensika jabuzi zawagira Gotcha. Waliwo mulashi ali waneno, waliwo famu nene. Ensi nyingi ezirimo enjaga nga ziri even sponsored by governments. Ebintu kati obudde bwo kukweka mazima bwagwawo. Enjaga is a big business. Do you know why drug shops are called drug shops? Dagala. Bolwala omira baziyita batya. Si drugs. What does it mean? Dagala. This is business. Kati obala tebagala ugikozese. Kati mu kifo nina business jenzita bwe munajinywa temujja kulwala ate simanyani typhoid anakuyitawa kati bino ebintu ebimu abasajja babisomesa ensingo olwaleero bompise wano twogere ku bintu bino naye abamu oluusi bazze babanyigira neyo mu nsonda tebagala nsi emanye mazima naye ng'ekituufu kiri nti enjaga is not for smoking eyina emigaso mingi gyesobola okukola mu mubiri gwo because enjaga smoking eyo bw'obanga obwongo bwo tebugisobola yes esobola okuhaminga of course naye no ginywedde kacyayi because one time Bob Marley yagamba if ayina ekigambo kyakozesa like if you abuse it it abuses you meaning if you smoke it too much yes it will abuse you nojimalako eddembe lyayo naye okumalako eddembe era nze abantu bambuuza nnyo ekintu ky'omwenge nti simanyi bayibuli egugaana simanyi kino embaga nze simanyi teeka mu bayibuli ligaana mwenge nga Yesu yagukola naye mmanyi anti kye ŋŋamba kuba bayibuli ega nti omwenge musirusiru era muki mukudaaze naye nze siraba bakuba gamba temugunywa meaning nti SULA bw'onywa okengeko gwe nodde eka ne kakusanyusa nga nga tolina gwe okubye luyi naye ng'osobola kayana tawujja ensinga enywa bbiya oyinza omumya nogaa naye ono kajebuzi ono musobola n'omugerayo ng'osobola n'omusitula ng'akazitooti n'omusobola okuba ku ttaka kitegeeza ogwabusinze onywedde excessively oyise woyina okukolaki okukoma so n'enjaga bwetyo bweri naye ng'enjaga is not rasta no enjaga is nakyo obulastafarian busimbulizibwawa butandikirawo ensibuko yaabwo obulasta buno bwe weegendereza ennyo deeply buviira ddala wala era bibiri kale bw'ogenda ennyo ne mu Bible it talks about it from right away from Genesis wadde omanyi nti Bible eyasooka eyogera ku that word of as a word of wisdom naye scriptures kyagiraba mu Bible za leero word of wisdom seriously twagiyuzaamu mu luberyeberye yalimu nga scripture kyekubulira n'ensigo n'omugaso gwakyo na buli kimu naye zino Bible za leero ekyo tekikyalimu kyakubiri bw'ogenda mu Exodus Bob Marley yayimba oluyimba lwayita Exodus genda oluwuliriza owulire message movement of God's people abantu okujja nga beenonola okuviira ddala mu King Solomon obulasta buviira ddala eyo ne bujja paka mu Ethiopia mu Ethiopia omukyala yayitibwa nga Queen Sheba yes Queen Sheba oyo ndowooza omanyi ebyafaayo kyeyeekola nga agenze wa King Solomon ebyafaayo manyi tonotono ayika yali mufirika omukazi we yakula obulungi ng'era abafirika King Solomon ng'era omusajja w'abakazi abangi teyamuleka era nange wabeerawo embeerawo nga ŋŋamba Sheba ono oba mufune ayinza okuba muzzukulu w'oli so kigambibwa nti Sheba oyo avaamu omwana nga azaalibwa King Solomon of which King Solomon yali kabaka omulondo alondebwa Katonda mu Israel mu Baju so obulasta bujja bulandira omwo ne bujja butuulira ddala mu Ethiopia era bw'otunira Ethiopia ajjaawo ng'efugibwa bakabaka bonna batambulira nnyo mu bulasta batafari baani paka ku mulembe gwa Haile Selassie emperor in fact atwalibwa as the last emperor Ethiopia wali gundi wali pyramid wa Egypt ziri Egypt yes naye nga ne Ethiopia ebyo byafaayo nnyo lwakuba nti ebyafaayo by'abaddugavu bikwekebwa nnyo kubanga n'ekintu kye neebuuza abazungu bano mu bazanya firimu zaabwe
bakulaga nti amaanyi agasinga gali nnyo mu pyramids ezo ziri Egypt nenga ziri mu Africa naye ate bannanyinizo baleka bazira bangeeza amakulu. Yes, bannanyinizo amaanyi gonna gogaba amaanyi g'ensi na biki kati bwoba ogenze bibirikale bannanyinizo baatuuka ne banyiiza Katonda bakola ebibinyizo ensubira n'abajjako okumanya okwo because Egypt bali bagezi nnyo ndooza history atulaga nti civilization gye yatandikira kati mu kuvoola Katonda n'okulowooza nti bo be baali ba Katonda Katonda babirina naye Katonda yabamu okumanya okwo ng'olwaleero bwe yatuma okumanya Eden we yali ani amanyi we yali ebyo bisiimula ebintu ebimu Katonda yabijja obujja. Tuddeyo ku mulamwa gw'olwaleero Lucky Dube. Yes. Lucky Dube abantu bakoze celebrations obadde ng'ozikola every year every day ogenda kukolayo endala? Nasazeewo olwa demand y'abantu nabadde siyina bulungi busobozi okusinziira nti twakava mu covid mwaka tegunaatutereerera tugiraagira neŋŋamba nno abantu kamba weeyo kanjiyite mini concert nga si kinene nnyo naye kyaba batono ababadde bandimandi ng'okikola so ngenda gikola ku Lwokuna main show wa agenda kuba Lwakuna ku arena ebugoloobyaawo yesebo tujja kuba obuyimba bwa Lucky Dube bwasinga ennyumire nnyo abantu ne bwe banaaba batusabye bonna tujja bukuba nze ndowooza nja kuwa ne opportunity abantu abalala banabasobola okuyimba ne oba osobola oyimbayo ekigambo kimu. Wali ogezezzaako okugetinga in touch ne family ya Lucky Dube? Yes. Abaana basigalawo? Yes. Ayina abawala n'abalenzi oba ayina bawala bokka? Balina abawala. Wanze ntera kulaba bawala bokka ku social media? Ayina abawala n'abalenzi naye omulenzi asinga okumanyikibwa ennyo ali Omuthokozani oyo omukulu agezaako naye okwagala okuyimba kuyimba then ayina omulenzi omuto gwe yazaala mu mukazi Omumerika omuddugavu in fact we bamuttira omukyalo gwe basinga ennyo okuteeka mu mawulire ng'ayina ekyana ekyali ekito kibbebi omwana oyo mulenzi naye omukyalo yali akamufuna yali mu America then abaana basigaddeawo wakati bawala because Nkule Dube musically bakola batya oba tebabiriimu tebayagala genda mu business ya tata waabwe? Omuwala ono yasinze nnyo okugyayo image ya kitaawe ali very serious Nkule Dube era Nkule Dube in fact mirundi ng'ebiri nga baagala muleeta mu Uganda wanene wabaawo ebiremesa. Yes, akola bulungi akola reggae music era yasiikinga ku dream ya taata we then ayimba ne ku nnyimba za taata we ezimu zaasobola ng'omwana omuwala. What happened to the band? Bwe nali nnyumyako naye yaŋŋamba nti bagetinga frustrated munnaabwe bwe yafa bagezaako bayirawo kitambuza like for 2-3 years awo ne bakuba ne tours because Lucky Dube bwafa 2007 bali booked up to 2011 shows ezimu baazikola ezimu zaagaana kuba kigambibwa nti bwe baatuukanga nga bamu n'amaziga gabayita mbuyisi nga balaba oli amiisinga waawo so baatuula baawummula buli baagadde bavaayo ne bakolakolako bye bakoze. Omuwala yayagala ndowooza akoleko nabo naye ng'alaba kuyaga nti ate bantu bakulu tasobola bakomandinga bali bakitanga waliwo abakuba ebivuga abamu oba waliwo gundize naye ku YouTube nga ziringa ezitambula nga kiraga nti buli omu ali wawe waliwo gwe nalaba nga alina akabaala gyakuba abalala balina akakirabu gye bakubakuba bato ne beeyiyayiya. Kituufu n'abamu Japan, is it Japan? Yeah. N'abamu Japan yali ndowooza yabakwata contract ne bagenda ne basasula okuteeka ezo drums za reggae ze baali bakuba South African reggae oyo mu nnanga z'aba Japan. Era kati bw'ogenda mu nnanga z'aba Japan ez'empya modo 2000 biki mulimu drums ezo zennyini eza Lucky Dube mweziri oziwulira ne tracks nga bazi programminga ne ziva mu hardware ne zida mu software. Yes. Nga bazikuwanga packs. Yes, era kati rolls za Lucky Dube ze ngoma yakubanga ez'akabi zonna gyebiri babirina. Waliwo wakoze oluyimba baluyitani, is it one? All People One Nation. All People One Nation. Sound yalwo eyawukana ku sound y'ennyimba z'obadde ojjokola. Kiki ekiriwo ekyenjawulo? Ekyenjawulo nti reggae music anyuma nnyo nga akubiddwa live ngera bw'obiraba ku stage byonna set. Mu Uganda system eyo sijagamba nti tebaddeewo ebaddewo naye nga tetulina software amala. Oluyimba olwo nalukola live. Wabibana tulina studio ezikolinga live? Weziri because naye ndowooza Uganda nga bw'ogimanyi ate tulina busobozi ekituufu ziri expensive
kubanga kati oluyimba All People One Nation audio yekka yamalawo akakadde nga kamu n'ekitundu kati omuyimbi wa Uganda okukwata akakadde akateeke mu audio oteeka kubanga oli star ng'oli star naye ate ekyewuunyisa nti ne basita ba Uganda tewali alikodinga luyimba mukwata abakubi ebivuga bonna ne mbateekaawo yes namugamba tugenda kuba to nga bwe biba ku stage nga basudde baakubanga okola ensobi nga muddamu era kyova oli obuyimba bw'abo abasajja nti nakati bukyali mu matu g'abantu lwaki baakuba feeling bw'okola ensobi ng'omuddayo endidde kyatunaasuuzumba abantu babadde kyabalinze obubugo bw'akolola nga baddayo so twalukola live kyova oli in fact lwanjawulo nnyo nnyo bakubi ki abaalimu abakubira abankubira kwaliko a team Honest team then kwaliko Dumba kwaliko Isaac ku saxophone backups zaliko Diana Regid nakola ne team yali ewerako then engineer yali Rasto yes twalukolera ku Bantu studio abakubi babe oba gojja n'ababo ye yabanfunira nalina abange naye ate naŋŋamba nti abamanyidde badde bakolagana amanyidde okukola nabo yes nankakasa nti bajja in fact bakola bulungi bali creative enough musooka ne mukola practice era of course twasooka ne tukola practice eba yanaku nga mega ekyewuunyisa nti lwe twakola practice lwennyini lwe twa recordinga omuntu amasalenga ati wano kankube wakalidi bwe kati kano ke kajjo nnyo they are professionals bamanyi kubanga nze bwe nayimba bwe ntolimba ne basooka ne bawandika codes biki kuba luli asiruyimba lwangu terufaanagana teruli plain nga olazi n'ennyimba oluva kuno ne lugweri lulina bridges lulina biki naye toyinza kikkiriza nti twalukola mu lunaku sigamba nti lwaggwera mu lunaku naye okkuba ne vocals twabikola then awalinga tewateredde ng'ata oli addayo n'atereeza naye nga mixing egenda mu maaso kuba ndowooza lwatwala emyezi ng'esatu odu mixinga esegeza kati wano okamiliyoni aba yafulumizaayo meka aye aba simanyi tondeetera bokati oyagala of course digital luyimba mulukola mu kiro kimu ne lufuluma kiki kyewerileetingako kukonera Dube gwenga gwe kyensobola okwerileetinga ne Lucky Dube gwe mutima ogwo omutima ogwagala amazima okulemera ku kirungi ku kituufu amazima n'okuba nti ebizibu byeyayitamu nga muddugavu munnanga ate nange byenkyayitamu ate ebyange kati byeyongera bweyongezi ebizibu baggo byereetera kubanga bw'oba omuntu gw'okkiririzaamu akulaza ebizibu gye biva na biki bweyakoya gwe tosobola kugamba nti kambirwanyisa bireme kutuuka wange nazuula ekintu kimu era nenzikakkana nti ne bw'owulira ennyimba zange zonna okuva ku luyimba lwe nasookerako zize ziyimba ku bizibu ebyo naye kye nazuula nti race mwenva ononsonyiwa ekikozesa that is the black race ffe bennyini ffe buzibu bwaffe era twakula nnyo nga tubulaminga abazungu fine bali batuufu obulaminga abazungu ne bakuba abazungu ne babijjako kati bamala obbejjako kati ate ffe abaddugavu bennyini nzokya ŋŋamba ki nti ate tukyasabiriza nti ate nkyasobola okutta nkuggyeko ekikyo kati era agakuŋŋa muzungu yandagira okikola agwe muntegerayo ne mundowoozayo Uganda erina obugagga obugimala okweyimirizaawo nnyo tebatuyambye in fact bali abazungu batuyamba na nnyo ne bakivumbula ogituuma the Pearl of Africa. That is a big question buli mugi yali badde nayo mu mutwe. Why is it a Pearl of Africa? Uganda is enough for everyone. Ate n'abaliddawo singa tuteeseteese Uganda eyabaliddawo so se yaffe abaliwo naye nga kisobokera ddala omulembe gwani ngani afuga Uganda ng'olwo abategeeranga ffe bafuga Uganda abategeera nti ensi abategeera muli bayaayi obuyayi kiki kyannema okutegeera muli bayaayi abayaayi ne baliwo kubanga tubakambuze omuyayi n'omubbi balina enjawulo tuli bayaayi bali babbi kati wekibabe kiti abayaayi bagezi ofa nga tumaliriza kowoola abantu bogwe osiibule tosiibula
nsooka okwebaza abalabi ba BOCAT TV mwe bali bannaye okuwagira omanye ebintu bino obuwagizi bwamwe bwe butuwafu okubanga tukyaliwo oyinza okuba nga ofa Kayiira tojja mulaba nnyo nti bamulanze ku shows ez'amaanyi na biki naye sometimes media abatuwagira mutubeezaawo yes era nsaba okwebaza abawagizi baffe bwenna naddala abantu abaagala reggae music awamu n'abantu abaagala amazima abakyawa ekikyamu ne baagala amazima abatekkiriranya abaagala ensi yaabwe mbatumiddeko nnyo mwenna nsigadde ndi reggae soldier ofa Kayiira olina booteetondedde abaliwa bewanyiiza benanyiiza waliwo abaali bakwagala ennyo ng'okyayimba pop music nomala n'okyuka kati reggae bamulabira mugundi ndala abayimbi ba pop abo era ne mu reggae bakubirayo so mpozi nawe sinza kwirabira kwebaza webale okunzikiranga n'okunjagala ffe tubaayo eno Eddie omuwuliza Eddie Eddie oba yafuuka kisimanyi simuwuliza yafuuka mu Japan bananawe tubadde ne ofa Kayiira endowooza gwomu ku barasita be twasigaza wala abavubuka abaali nga bagundi baddawa aba blood brothers abo Rasbisali basaasaana ngera bomanyi nti tulivinga the Babylon system batuuka ne balemererwa ne bakula bwokula n'ozaala obuvunaanyizibwa butandika okweyongera era kyobola nti ambitions zaffe ezimu zigenda nga zifa okuzaala kukujjako eddembe lyo okubeera nga ojja noisinkana ne banno kisoboka olw'ensonga nga benagaye nti ebizibu byaffe tebiggwayo ebizibu bikutuulira abantu ne bakwerabira ne giwadda naye mubendaba Rasbisali akyali vibrant nnyo by the way big up to Rasbisali ye waali musajja w'amaanyi by the way ayimiridde then abalala namanyako nga bagenze bweru data ye yafa Rasbisali ye muganda ye mutabani wa Nkanji oba oli naye no mutabani wa Nkanji ye Winson Mayanja aliwo oyo wali Mayanja wali yes era nze in fact nsuubira n'okubaako naye mu some interview this very week here wali omukulu oyo y'omu ku basajja ab'amaanyi ennyo mu Rasta ate ne mu reggae music waliwo akagambo koyogedde twali tumaliriza wano eno nenjagala okatereeza abantu bawulira nnyo Babylon style Babylon bikoze bitya oba otegeeza ki Babylon genda osome oli musajja Muisiraamu ne mu Qur'ani mwekiri ne mu Bible mwekiri aba Babylon be bantu ababi simple as that be bantu abatagala mazima abantu abatagaliza abagala okutuula ku bannaabo okunyigiriza kubajja n'akayimba kali kigudde mu kifulume ekibuga Babylon abateekawo system naye nga siza bwa Katonda nga za kunyigiriza ziva ku mazima kwegabo Babylon etambulira nga bunoga ebisiyaga kati Babylon etambulira eyo mabege eyo so bwekitobe kiri okay kakati yakama nevukalese ebizibu ayabaleetedde tekera social media tubadde tusiibudde naye walera bakatalekeka tekera social media olyogerako ki lino eryazze eryomutimbagano Babylon system nzisagaana kwogera bingi Babylon system gebuliro oyagala okujjako munne eddembe Babylon ffe tetulina budde abarasita we call it Babylon system okay tetujja kubeera mpozi nga tetusukawaawo mubeere bulungi nnyo musubscribinge mulayikinge ate musharinge waka waffe nze SULA SSENYONGA mbadde ne Rastafarian ofa Kayiira mwana nze nabagamba ebwayisawo kawempe wavaawo abaana abakabi ono mwana wawali kawempe kazo tukirawo nga tukkirirawo apya wazi tugenda ku Murufula ubeere bulungi abantu bajja lowooza lufula lulala wayise lufula lungi ubeere bulungi mweraba BOCAT TV neera